Abantu mukaaga bakakasiddwa okufiira mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Ntungamo okudda e Rukungiri enkya ya leero. Akabenje kano kagudde kakiika nga bbaasi ya kampuni ya Kasaaba namba UAP 385U bwetomedde takisi namba UBN 337H nga yeebadde eva Rukungiri ng'edda Ntungamo nga yeyabise omupiira. Azanye hawa wanjumuka tutemba twija kutemba kutuje kutwalika between Rwashamire and Nyamunuka omupiira Akitegerekese nti ekitundu ky'emmotoka eno kyasigadde mu luguudo nga ne indikeeta kweziri ng'eno bagezaako okugiddabiriza olubbaasi ne gisabala. Bano babadde bapaakinze nga takisi efiiridde mu kimuko naye babadde bateekako emipiira katono engeri gye badde mu koona okusiba kwayo era okukuba omutwe gwa takisi egiwabula mpaka wekozeki. Omu ku bafiiridde mu kabenje kano musirikale ku poliisi y'ensangi. Abalala abafudde ye ddereeva w'emmotoka eno Turnboy we n'abalala so nga abamu babuusewo n'ebisago eby'amaanyi. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananula ategeezezza nti batuuse mu kifo ewagudde akabenje kano mu budde era balumiziddwa baddusiddwa amalwaliro agalinaanyeewo okusobola okufuna obujjanjabi obusookirwako. Gy'emirambo gitwaliddwa ku Rwashamire Health Center 4 okusobola okwekebejjebwa nga n'emmotoka ezikoze akabenje ziggiddwawo ne zitwalibwa ku poliisi y'e Ntungamo. Okusinziira ku Godfrey Nshabire omu ku babadde mu takisi, ddereeva Robert Alinaitwe abadde ava Rukungiri ng'adda Isingiro. Baasi badde bakasale badde Kampala mwe tuli tugenda netusinkana takisi badde pakinze mu koona ate bataddemu amataala gatunudde okitegeera ati ono mukulwana ennyo n'akuba bali abatakisi n'agijja ku kkubo n'ejjawo weeri babatakisi abasinga bafudde nefe Katonda akyatuwadde obulamu abadde mu bbaasi. Dani Basibye yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.